Kooti y'e Nakawa tesobodde kuwulira musango guvunaanibwa abavubuka ba FDC abakwatibwa poliisi ssabbiiti 2 emabega bwe baali batwala okwemulugunya kwabwe ku kitebe kya Congo nga bawakanya ekyokusibira Sam Mugumi amu ne banne mu ggwanga lya Congo nga tebawozesebwa. Okuwulira omusango guno tekusobose kubanga omuwaabi wa gavumenti Rachel Nabweri ali musango guno talabiseeko mu kkooti wabula nga asindise omuyambi we Carol Apia ategeezezza kkooti nti okunoonyereza ku musango guno kwawedde. Abantu bano yadde bakyawera ennemba n'emisango mu kkooti bawezenga bwe batagenda kulekeraawo kwekalakaasa okutuusa nga abantu baabwe bakomezeddwawo. Tetujja kukakana okutuusa nga bannaffe abanyigirizibwa naddala bannaffe Mugumi Assaamu abali e Congo nga tunoonyeza okutuusa okunafuna omuntu yenna ategeeza bali kuba bali batugambye nti awo si watuufu. Ministry ya Foreign Affairs jattegeeza n'olwali tetegeezanga kyekyaliwo naye tujja kuddayo tugendeyo ku Ministry of Foreign Affairs nayo tubabuuze kiki ekyagwawo okulaba nti bannaffe tumayadiri batwalibwa mu kkooti oba nakyo ekibasibya kubanga n'olwaleero teri statement yali evuddeyo ennyonnyola lwaki Mugumya ne banna abana bali mu Congo okumala emyaka 2 nga tebatwalibwa mu kkooti. Okuwulira omusango guno kwongezeddwayo okutuusa nga 2 Oktoba. Abavunaanibwa kuliko Harold Kaija, Noel Moses nga bano bavunaanibwa okusaalimbira ku kitebe kya Congo nga 13 omwezi guno. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria ne Ekak Ronald amalindirire. This is Kingdom TV.